Ng'okulonda ku mwaka 2021 kusemberedde, bannakibiina ki NRM beeyama ensonga 5 eri bannayuganda singa bamala ne babakwasa akalulu k'ekisanja ekyo. Mu byasosoowazibwa mwalimu okutondawo emirimu, okulongoosa ebyenjigiriza, ebyobulamu, okutuusa obwenkanya eri buli munnayuganda, obutebenkevu nga kw'ogasse n'okunyweza ebyenfuna. Kati nga kyenkana emyaka gikunuukiriza okuwera 5 bano nga basuubizizza bannayuganda, ekibuuzo ekiri ku mimwa gya bannayuganda bonna, anakyanukula alina kulambika bimeka ebituukiddwako ku ebyo byasuubizibwa. We have analyzed the achievements in the last 5 years, including the current financial year, and also we are looking at continuing with those achievements in the next Kisanja and introducing some new things. We are about to complete it, and when, after the nominations after the conferences and the other activities, sometime in September, that manifesto will be launched to you, the chairpersons, and to Ugandans in general. Byaluhanga ono era nga ali ku kakiiko akawandiika manifesto eno empya, agambye nti bagenda okuteeka mu kiwandiiko kino kuliko ebibasoomozeza mu kutuukiza obweyamo bwabwe naddala mu byenjigiriza, ebyobulamu nga kw'ogasse n'ebirala. When you look at general performance, the private schools tend even to perform better than government schools. The DEO and the district inspector of schools, when you add them up, they are getting about 750,000 for inspection of a primary school, one primary school. The government schools get textbooks from the central government. They get so many things. On top of that, they give them what they call capitation grant. At primary level, it is 20,000 for a year. But the people in the private schools don't have capitation grant, they don't get textbooks from the government, they don't get all this. The teachers are paid less. So the challenge now is on supervision. And that brings us to the issue of corruption. Byaluhanga agambye nti bagenda kubuusa maaso enkola za gavumenti ezitavuddemu makulu, gamba ng'ey'emyoga eyalina okukyusa obulamu bwa bannayuganda bonna. In Kampala, only 53% of the myoga were active. And the money had gone. 47% were dead. But then you ask, is there some leadership in these places? In Wakiso, only 45% of the myoga were working. Onagambye nti kubibakosezza kwe bagenda okwesigamu okuperereza abantu okubongera ekisanja naddala nga babalaga bategese okubitebuka singa bamala ne babongera ekisanja eky'omwaka 2026-2031. We don't want to unveil it early enough because as people start copying it. So the unveiling should be at a time when we are ready.